State atom reserves and notice. Okay, we have all accused present. Who is Mbolanyi Alice? How about Makumbi Lauren? Kauga? It too, I also understand Uganda. And then Caroline. Yes. Okay, you listen carefully. John Kennedy. Bolanda Alice. Alice. And because of that, we are unable to know the position of the investigation. So we shall adjourn this case to another date. Or do you await briefing from the prosecution and the state of investigation? Okay? We'll adjourn this matter 27th of April. This month, 2026 at 9:30 a.m. Further mention. Council? So she's A1. A1 present. A2 and A3 absent. Basomeddwa nga bakyali kwa rimanda ng'omulamuzi bw'abagambye, naye okusomoozebwa okumubuuzizzaako okw'omuvubuka oyo Makumbi
abadde mukozi bulungi ng'akola ne poliisi era n'ebyambalo bye byali byasigala ew'omufu mu maka g'omufu. Balina enkolagana gye baakolagananga ne Namwandu mu kalumu k'omukyala mwabadde asula ka boys quarter. Ebyambalo ebyali bisigaddemu ebyamakumbi okwali enkofiira n'essaati twayita Osiwa Seetanazibu ne tubimukwasa. Kati omuntu bw'atyo ng'aweerezzaako gavumenti eno, tusuubira nti omuntu agenda mu kitongole kya gavumenti ekyo ateekwa okuba ng'ali waggulu w'emyaka 18. N'olw'ensonga eyo awo wali obutamatira bwaffe y'emu ku nsonga ze tulinamu obutakkaanya nayo. Amannya Kanyike Joel, omugenzi yali mukulu wange. Vina Nabatanzi. Lidivina Nabatanzi. Ndi mukakafu kangu gabezi angumiikirize ndi mukakafu n'omusango ngeri gye gutambulamu. Tukiraba ekintu ekyo ng'oyo muntu mukulu so si mwana muto, n'okusinziira engeri gye battamu omuntu oyo muntu mukulu si mwana muto. Nandisabye kkooti bwenkanya, kufuna bwenkanya, njagala bwenkanya ku mwana wange. Ku nsonga y'amakumbi, Kalema Elia, ku nsonga y'amakumbi ffe tetuli bantivu nti Makumbi mwana muto, olw'ensonga nti Makumbi yasaavingako mu poliisi, ate mu poliisi tebakkirizaamu mwana akyali wansi wa myaka kusaavinga mu kitongole ekyo. Ekitegeeza bavumaganya ekitongole ekikuumaddembe nti omwana oyo yali tatuukaganye na myaka, so nga ate omwana oyo yali atuukaganye n'emyaka mu njogera yaffe, kubanga ebyo ebitongole birina kusaavingibwamu bantu batuukaganye na myaka, so si batatuukaganye na myaka. Bwe tuyingidde mu kkooti tetumanyi ensonga lwaki baleeseko Mbolanyi ate nga bali mu musango balina okuba abantu 3. Ensonga eyo nze tenkoledde bulungi, kugamba tekinsanyusiza kuba mbadde nina okulaba abasibe nga bali 3 nga bonna bavunaanyizibwa ku musango ogwo ne babasomera ne babazaayo. Ekyokusatu kitusiŋŋaanye nti state tabaddeewo ku statinga musango ogwo nga bwe gutambula, naye katumulinde nga 27 lwe batuwadde ajje tulabe ye kyateeseteese n'okunoonyereza we kutuuse. Mu kumanya kwange okutonotono, Makumbi yaliko mu kulondesa nga SPC Constable mu kulondesa okwo. Kati sisuubira nti omuntu ali mu mbeera eyo asobola okubeera omwana omuto nga asaavinga awantu awo nga police constable. If how far the state would have gone with the investigations in this case. So today the case has not been able to take off, but rather it has been adjourned because of the fact that the state attorney is not present to inform court how far the investigations have gone. The issue of these 2 juveniles. John Kennedy and from Barenzi and Partners. De mu court kutegeeza kooti watuuse n'okunoonyereza musango guno. Era n'olwekyo kooti bwetyo neeba nga ewaliriziddwa okubanga omusango guno egwongezaayo paka ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi guno ku ssaawa 3:30 nate okulaba omuwabi wa gavumenti anaaba asobola okuba nga akomawo okutegeeza kooti
wa watuuse mu kunoonyereza omusango guno. Ekyo kye kibadde olwaliro mu kkooti. Ffe ku sayidi yaffe tulina okukkiriza nti omusibe owokubiri ettu muntu mukulu, era enteekateeka yaffe eri nti tujja kusaba omuwabi wa gavumenti ateekemu okusaba eri kkooti nti kkooti ekole ekiragiro nga omwami oyo akeberebwe, tusobole okuba nga bamukolako kye bayita reassessment okumanya oba ddala emyaka gy'ayogerako nti taweza 18 kituufu pa si kituufu. Kuba ffe okukkiriza kwaffe kuli nti muntu mukulu era ateekeddwa kuba nga avunaanibwa ng'omuntu omukulu. So tujja kuba nga mu maaso awo tukwatagana n'omuwabi wa gavumenti tumusabe ateekemu okusaba okwo omwami oyo addemu akeberebwe mu neekebejje y'ekikugu eya sayansi. Yes. Koze bubi nnyo kubanga Saturday.